Nenzi jansi wolo kwetaba mu nkulakulana eno n'empaya akasente nkayisaawo eno giri mu myaka 5 sente zange eziri miliyoni nga 3 plus naye gavumenti endaga nti ezeetu towaabwerere sifunye wadde omukisa wadde okunziriza sente zange ate egamba yayamba banaku ate abanaku erage bajjeeko ebyabwe kati tukole tutya n'ekigenda mwezi tetukitegera ssaawa ereese kesisi majje gonna gayise wano batugaza amaduuka nga gye batuwa ne tebatuwa nsonga eri awo omuntu oba omugobye mu kintu muddize sente gy'ataddemu kubanze ndi musubu naye musajja munaku nintalonerwaneko nfuna akaduuka aka naye bandaga nti ate nawe nasasula batutte waabwerere abo bukulembeze bwaffe tebakukataganye nabo bo batutte butwazi ttaka baleese bitulakita wasasula sente mmeka nze nasasula chairman Kasolo ewamu ku akaunti ena akateeka miliyoni 3 plus nazijja ku gundi ku kyeyo nagenda ku kyeyo kuba nali munaku nga sina asobola kunnyamba ningenda ku kyeyo nentoba nfuna akaduuka aka naye ate bandaga nti ettaka batutte lyabwerere ensonga zibaddeko mu kkooti naye tebalinze na kkooti kuggwa kuba abantu bakozesa bannaffe abamu ab'omu katale ne babalwanyisa basobole okutwala ekintundu kino kati ne batwawulamu naye twatuuka ekiseera ne twagala okukwatagana ne bannaffe ne tukkiriziganya ne tukwatagana tusobole okukola ky'okuzimba ekitundu naye ate bwe twakwatagana nabo gavumenti ate yo nedda ebbali yo neeyagala ekitutwaliko nga nabali bafulumiza bannaffe. President Museveni Yoweri Kaguta yawa ekiragiro minisita owa Kampala Minister Honorable Hajati Minsa Kabanda nga agamba nti KCCA yeddize akatale k'ekiseka ekifo kyonna ekibangirizi n'ebiriwo byonna biddire mu mikono gya KCCA esobole okubitambuza. Lwaki? Kubanga ebintu bino eby'obutale omuntu wa bulijjo omuntu wa nayinki yalina obifunamo. Kati tweddiza olwaleero tuze wane kiseka ne tweddiza akataka kano tugenda ka grading bulungi abantu baffe abatalina wa kukolera batandika okukolera wano kubanga olwaleero omulimu gwe tuliko gwa kutereeza wano wansi tusobole okuteekawo ebisobozesa abasuubuzi okuba nti basobola okukolerawo. Weewaawo gye bujja tugenda kuzimbawo bulungi naye tekigaana musuubuzi kuba nti asobola okutandika okukolerawo naye tugenda kubeera mu byakulwanagana. Ebintu bisatu President byatulagidde okukolako. Ekisooka ekigambo ky'obwa landlord mu butale kiveemu. Ono okugamba nti nze ndi landlord sibeerawo akatale ka muntu wa bulijjo akatale kalinga nasare omuntu mwajja n'akolera emirimu gye n'agenda kale ekyokubeera ne busitolo oba obuduuka 2 3 4 5 ekyo President yalagidde kiveemu mu butale. Ekyokubiri ze sente zino ezisasulwa esente ezisasulwa mu butale bano basasula miwendo gino bano basasula giri ekyo najjo tugitunuliddemu ddala okusinziira ku kiragiro kya President kirabe nti waliwo omuwendo gumu ogusasulwa abantu abali mu katale. Ekyokusatu ye allocation of stores oba obuduuka. Ani aliwa era lwaki yasaanidde okubeerawo tetugenda kubeera mu mivuyo tugenda kukola registration of vendors bulungi tumanye nti ono yasaanidde okubeera wano. Kale ffe nga KCCA tuteeseewo task force eno yeetegereza ebiri mu butale bwonna. Twatandise ne Wandegeya katuli wano Kiseka tujja genda mu butale bwonna 16 Owino Nakasero Bukoto Nakawa Bugolobi okutuusa nga tumazeeko obutale bwonna okulaba nti ebiragiro byonna ebyaweebwa His Excellency the President bisibwa mu nkola ng'ekigenderera mu kyo kubeera kugibwa KCCA ngeyekola administration yekola emisolo yetereza ebikwatagana n'obutale tubeere n'emirembe. Ebyo task force yaffe byerimu musuubuzi wa kika kyasaanidde okubeera wano
kubanga mukimanyi bulungi abaana baffe twabajja ku makubo banoonyawo okukolera kati task force yaffe egenda kwetegereza ani asaanidde okubeera wano olw'engeri ebintu bya around Kiseka gye bigendamu gye mirimu gya task force. Yo abantu abasasula ate nga basasula mu butuufu bajja kukolebwako mu mateeka. Ekiragiro tekimenya mateeka, ekiragiro kitereeza butereeza. Bwe kiba nti babitwala mu bukyamu era nakyo kijja kumanyibwa. Tetuzze kumenya mateeka, tuzze kutereeza butale. Kyekiragiro kya President. Kooti era gijja kutambula gigwe. Kyetugenderera kulaba nti ekifo kitereera n'abasuubuzi batereera mu butale bwabwe. Ekyo kigenda nnyo omwana makanika alina toolbox. Omukyala afumba emmere wa makanika okuva mu luguudo nabo bafunawo okutuula bakole bafuna akasente. Kizibu nnyo kusanga omugagga asobola kutuula acres okumala emyaka 17 ettaka ligale naye nkola directive ya president bulijjo president ba directinga ba technocrats ba neglecting a directive ya president naye ku luno tugambye oba technocrat wali oba taliiwo ekifo kino tukoye endoliito zibaddewo katujiwe omuntu wa wansi era we tuli kati tugenda grading awo tutekeyo pavers tujibakwase abantu